Bano be bamu ku batuuze b'Ekiryammuli mu ggombolola y'Egombe mu disitulikiti y'e Wakiso nga basobedde oluvannyuma lw'emmere yaabwe okusendebwa mu kiro awatali kubalekera kantu konna. Batubuulidde nti newankubadde baasobodde okwekubira enduulu ku poliisi yagenze okutuuka ng'abamu badduse wabula baasobodde okukwata guleeda ebadde yeeyambisibwa okusenda. Babaddewo abayaaye bangi kambayita abayaaye emiggo ebiso nga bingi ngezezaako kubayimiriza naye ne bagaana. Yaya bannanga tulina nnaku mu nsi muno naye tolabanga mwana gwe okuzizza kubeera nga yakubonyabonya. Tractor tuzikutte zombi emu eri Gombe ku division endala eri Matugga ku station obagitutte. Tusobodde okukwatako omukulu agamba eyaguze wano nga tategeeraganye n'abantu bano n'omuvubuka omu babadde nabo abalala badduse. Okusinziira ku bano ettaka lino kwe bawangaalidde lyali lya mugenzi Joseph Muddu wabula oluvannyuma lw'okufa kwe abaana baasalawo okulonda agenda okuddukanya ettaka lino ayitibwa Dominico Mukopirwanga. Twewuunya nnyo okulaba ng'abantu basatu nga bafuuse baadimusira b'ettaka lino ate erya Joseph Muddu ng'era balikyusizza ekyapa kye baatulaga nga kiri mu mannya ga Mikayiri. Oluvannyuma bano baakizuula nti waliwo omu ku baana b'omugenzi eyabalyamu olukwe nabba ekyapa kye bateebereza nti kye yeeyambisa okutunda ettaka lino. Nze ekyange ekyapa kye tulina kyalufuma 1961 nga kiri mu mannya ga Joseph Muddu. Ne mugamba nti ekyapa ekyo si kituufu. Nanga nti ffe tulina ebiwandiiko mwe temulina biwandiiko. Basooka okujja ne bajja ne guleeda bwejja ne tubagoba ne bakola kintu kuga nti mutusenda wano fenna ettaka lyaffe lya kitaffe Joseph Muddu liri mmanya ge bo bali nti erinnya lino lyaffe ettaka lyaffe ne bakatuwakanya nnyo kati ne bagamba atugenda kweyambisa poliisi. Newankubadde nga baali beekubira enduulu nga baagala waakiri baweebwa omukisa okwegula tebaafuna mukisa era nga babadde bali awo ne wajja ababasenda. Batuliddemu olukwe ate nga bantu baffe batuliddemu olukwe ne batunda ettaka lyaffe lyonna ebintu byaffe babisenze basanze buli wamu. Ettaka kwe limu kwe kubalina ebibanja byabwe kuva badde ebbanga lyonna. Naye ate bano abaana bakozesezza omulugube n'obuluvu obw'ekika ekyawaggulu. Ebimu ku bisendeddwa kuliko emmwanyi, ebitooke, muwogo ne lumonde n'ebirala. Ebitooke byange byonna bibadde mu mmwanyi byonna babisenze. Muwogo wange yenna bamusenze, lumonde bamusenze, ebijanjalo bamusenze. Kati pulezidenti nze genda kuliisa ki abaana? Kati baagala bekikwatako bayingire mu nsonga zaabwe basobole okufuna obwenkanya. Pulezidenti Museveni atuyambe tusaba bwenkanya. Naye tuli mu batujju n'abaana abo tubeeraliikirira ssaawa yonna. Kuba ffe tuli bakazi bakadde basajja bakadde. Njagala kubira gavumenti omulanga etuyambe kubanga kirabika nga obufere bw'ettaka bungi. Tusaba ab'obuyinza batandikire awo tuyambe abantu baffe kubanga abantu bano be bawa pulezidenti obululu. Abantu bano pulezidenti batambulamu nga balime bibalime bino bisendeddwa tebabifunyeemu ate nga ababikoze baana ba mu kitundu muno. Mike Mukupe omu ku be balumiriza okuba emabega w'ekikolwa kino yeeganye okuba n'ekkobaane n'abasenze ettaka lino. Mwami yagula simumanyi era simulaba simulina bwafaanana era soogera nabo bankyawa batuuka n'okugamba nti bajja kunzita buki busiku. Enkayana ku ttaka zeeyongera buli lukya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ekiviiriddeko bangi okufuuka emmomboze. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.